mbadde mutandiseeko mubuuza waba muzaala Masaka w'Emityana George Martin Mutumba musajja wabula ku nsonga za misolo mukugu mu ebyo tax advisor gwe tuli naye olwaleero. Good morning. Good morning Farida. Gyebaliko sebo. Kale na gyebaliko. Kale emisolo gyaffe mugiteeka wa gye tusasula. Ebyo siggwa bigabanya. Ebyo sinza abigabanya. Tuba twagala tumanyibwe nteeka omusolo gwange nenva eri emmotoka nekuba ekinnya nekikuba emmotoka yange omusolo gwange nabawo gwaki. But anyway kyaga tutunulira omusolo oba n'omusolo tugunnyonnyole waliwo atamanyi kye gutegeeza. What is omusolo? Farida, abantu abasinga tebategeera omusolo kye ki. Naye olina akantu k'oyogedde ate akanyumidde nti nsasula omusolo naye ate emmotoka yange neekuba ekinnya. Kati abazungu balina akantu ke bayita non quid pro quo, nti omusolo guli non quid pro quo, nti yadde tugusasula tosobola gamba sijja kusasula musolo lwakuba oluguudo olundi ebweru terukoleddwa. Nange ne nkugamba kankuwa omusolo gwange onkolera oluguudo lwange. So kyogezaako gamba tegwebuuzibwa tegwepenwa whether the services are there or not. Whether the services are there tegwepenwa. Naye kiri eri Parliament okugoberera erabe abantu omusolo gwe basasula gukoze bye gulina okukola naye ogwo si mulimu gunga gwe ngazaawa gwange gwakuwa gwe tosobola gamba nti ze sijja kusasula musolo lwakuba oluguudo olugenda e Masaka terukoleddwa. Ogugwo buvunaanyizibwagwo wa musolo. Ate bw'otaguwa kiba kitegeeza nti gavumenti eba esobola okukukwata, poliisi eba esobola okukukwata ne bakuteeka mu mateeka. Kati n'olwekyo omusolo gulinganga kufa. Teeka ate buli gy'onoogenda gye guli okuggyako nti ebisale bikola ki bibadde onoogenda e Bulaaya ne bwogenda mpozi mu ggulu tulina ndowooza omusolo gwayo tetunagutegeera kulinganga kufa. Ate wakiriko okufa lwaki? Okufa ko kuli awo tekulikyuka tekubala ki. Naye omusolo buli Parliament lwetudde mu June oluusi erina emisolo emipya gy'ereeta oluusi neeyongeza ne kugibaddewo. So gwo gufuuka even worse naye nga kwokufa kujja kubeerawo kuli awo tekuvangawo kulinga bwe kuli. So kitegeeza ki? Ekintu ekiriwo ate nga tekijja kuvaawo. Buli muntu kinnoomu yandibadde ategeera omusolo kye ki, ddi lwennyina okusasula omusolo. Kale oyinza n'okutegeera lwaki olina okugusasula. Abantu tetwagala kusasula musolo. Tukiraba nga abawadde esente zaffe tuzoonoonye ate nga tonenya bantu. Lwaki? Buli omu tulina akantu ke bayita equity. Mu mawanga mangi, in fact nga tunanagenda mu mawanga mangi, omusolo one of the canons ebintu ebimu ebirina okuba ku musolo gulina okuba nga guli fair, nti nze akwata empola nina kusasula kaki katono, akwata ekinene alina kusasula ki kinene. Ate n'omusolo guno nga tugusasudde gulina okukola emirimu gyagwo. Naye oluusi twesanga mu situation nti nze nsasudde omusolo due diligence ngikoze naye service sigifunye. Kati ekyo kireetera abantu okufuna omutima guno ezange zifaaki lwaki nsasula ng'akaaba nnyo ate nga gulina kuweebwayo nassanyu kozi gugenda kuyamba eggwanga lyo. Oyagala ofulume nga petrol station eriko amafuta, oyagala ofulume wali kwegamba nga buli kimu kitambula ng'olaba omusolo gwo gye gugenda. Naye oluusi kwegamba tuli mu situation where ddala mu developed countries nti emisolo abantu kale tegikola ddala mirimu gyandibadde gikola. Okwesikamu nti lwaki nsasula nga nze siraba kyenfuna. Kati ekirala ekireeta obuzibu nnyo mu bintu by'emisolo kituyita tax base. Wesanga nti because developed countries tezirina
capacity kukwata buli muntu asasule wesanga nti abasasula tuli batono nnyo kati niwesanga nti eggwanga lyonna litudde ku batono abo nti tulina miliyoni 44 nosanga konti nnya zezisasula kati ate nga gavumenti egamba nze okubeezawo abantu okusasula abantu mu malwaliro nina collectinga ki misolo kati niwesanga abatono ate kati mwe bajja bakuba ki kinene so kyekireetera abantu kiri kyogambye okuba nti abantu tebaagala kusasula misolo naye si wano Uganda wokka so abatono abasasula beetisse omugugu gw'abayitirivu abatasobola kusasula ani atasobola kusasula musolo ani atasobola ani atalina kusasula musolo kidipendinga ku musolo ki fenna ogambye fenna tulina okusasula omusolo naye twesanze nga basasula omusolo batono naye emisolo gya mirundi ebiri waliwo bwe tuyita direct guno gwolabako nodduka n'ogaana naye waliwo gwotasobola butasasula kati nga guno buli lwonyedde sukaali buli lwoguze sukaali kuliko omusolo amafuta buli lwoganywedde kuliko singi 145 gwe bayita excise duty musolo kati mulimu emisolo gyosobola okwavoidinga egyo egiri direct naye egiri indirect nga gino gyoliira mu mmere ng'ogenze mu restaurant you cannot avoid so ezo buli omu asasula buli omu asasula oba oyagala mpozi ng'ogamba sijja kulya sijja kutambula tebatuuka ekiseera ne bagamba fenna kati gavumenti keerabe bwekiyingira fenna nga tusasula indirectly tekisoboka kubanga directly tekisoboka kiganye olwe ngenda kumenyera njja kumenyera mu maaso awo the different types of taxes kati ezimu ziri ku magoba kati bwe mba sikoze business sikoze magoba so sobola kusasula mba sina ngeri yakola ki yakusasula musolo ng'ogwo egimu giriwo nga wenyigidde mu type za business ezimu si zonna so waliwo business esasula musolo waliwo ezitasasula kyogezaako gamba yes kisinziira business gy'olimu naye we have different types of taxes nga bwetwagambye badde nkubuuza wali ani atalina kusasula musolo oba ani atasasula musolo ani atasasula kale kati katutandike waliwo omusolo gwe bayita pay as you earn sasula nga bwofuna nga bwofuna nti buli bwoba nga waliwo akukozesa oyo akukozesa nga tannaba kusasula mu sente ze yakusuubiza bw'aba yakusuubiza miliyoni emu nga tannaba gikusasula alina okugyako ki omusolo ogwa gavumenti era ogwo togulabako ku akawunti bakuwa payslip bagukulaga bagamba twakusasudde miliyoni 2 naye gwe bwogenda ku akawunti osankamu 7 nti ate kiki timunange tulina okutwagyeko omusolo gwa gavumenti kyekyo lwaki olina okumanya ebintu bino kubanga gwe ogenda n'otuula wali ne mutegeereganya nti nze nja kujja nga nkola ewuwo buli lunaku naye njagala miliyoni 2 so olina okumanya nti omuntu bw'aba akola nga bamukozesa bamugyako omusolo ki bw'oba tokimanyi ojja kudduka ogenda ewa omuntu akozesa omugambi nti sente nga tezaaweze so kiba kirungi era abangereza obudde obusinga bw'ajja ng'ayagala kufuna mulimu akugamba nze njagala miliyoni 2 ku akawunti net kati kiri eri gwamukozesa okumanya nti kati miliyoni 2 kiba kitegeeza adde nja kuba muwa miliyoni nga 3 nsigyeko omusolo yeeziza agambye ayagala mmeka 2 so kyekintu kyolina okumanya otherwise ojja kulowooza nti okola naye nga tokola ojja genda osabe miliyoni 1 gwe ng'obaze nti nzijako amafuta 5,000 ndyeko 3 nsigaza 2 bakuwe 7 otandise okola omuntu agamba twakkiriziganya contract wa signinga tokyekyusa lwaki tewategeera emisolo egirimu mu kintu ekyo kyoyingiramu kati ye muntu akozesebwa naye singa oba ng'okozesebwa naye nga toweza 23,500 togibwako musolo era omuntu oyo singa kugibwako omusolo odduka n'omugamba owaayi nze nkimanyi ku ssente zenfuna sirina kukola ki kugibwako musolo so mu Uganda buli afuna wansi w'15,000 nga mukozi tasasula essente z'abakozi ezigibwako omuntu omulala bw'oba
ng'okolera Uganda Police tebakujja kano kayinza okunyiiza abantu naye nga kituufu bw'obanga okolera amagye ne bw'oba ofuna obukadde 8 tetukugjaako abo tubayita uniformed staff bakolera ggwanga uniformed staff bali ku mwoyo gwa ggwanga tusasula baaki ba mwoyo gwa ggwanga anti munnange kwegamba tulina obasiima anti olaba kati emirimu emirala bw'oyingirayo osabaza oyagala okuyingira amagye tebirimu kusabaza okola basalawo kye bakuwa bwagamba sikuwa wali wasayininga tewagamba nti ogenze kukolera bya ssente wakugenda kukolera ggwanga kutulinda na kukuuma mateeka so kye bakusalidde kyekyo katonda wakuyamba parliament netwala negamba nange mubwongeze ne bwongerwa kyekyo kati n'olwekyo tebagibwako musolo waliwo ne groups endala ezitagibwako musolo oba ezisasulako ekitonoko mu bano betugambye abakusasula pay as you earn buli omu as long as alina omulimu oba balina ekika ky'emirimu kati nga ffe bwolaba wano abali mu corporate world nti ezo mateeka noono ali eri wansi mu informal sector kati mu informal sector naye agibwako pay as you earn kati awo twali tukyali ku bakozi abakozi nabo kubanga ne mu informal sector mulimu abakozi naye mulimu abeekozesa ne obanga oli mu gavumenti obanga okolera mu NTV oba wonna gwe kyekimu kyetujjako naye si nti buli omu asasula miliyoni emu omusolo guno guli progressive nga bwe nagambye nti afuna ekinene agibwako kineneko ziri mu percentage nti tugambye ali biro 235 emitwalo 23,150 tasasula kati tulina n'emitendera emirala awo paka ddala ku miliyoni 10 bwemba nina edduuka lyange wansi bannamasaka twekembe nga nina abakozi 4 basasula pay as you earn oyina okubajjako pay as you earn n'omusasula URA bwenajja ejja kugamba abakozi bo bano ate sente zaabwe ziriwo ate pay as you earn bw'obanga tomugjeeko liba bbanja lyo gwamukozesa nze nja omusasula URA ebanja ggwe ng'omuntu si bali abakozi era kati ggwe ng'omuntu ng'omukozi ogwo omusolo tegulina nakutawaanya budde oba oli aguwaddeyo bataguwaddeeyo singa URA ejja baka NTV bakama bange benoonya gwe tesobola kunoonya ku pay as you earn kubanga gwe tobimanyi gw'omanyi sente zo z'ofuna oba tebazigjeeko gwe kiri eribbo URA we nejja tejja kwagala kumanya oba bazijja kuba tebaziggyako ejja kuba ebanja bubanji bbanja lyaki lya gavumenti so naawe ng'olina abantu b'okozesa olina okukitegeera nti bwe mba nsazeewo obutasasula musolo nti n'emyaka 10 egijja basobola okukola ki okujja ne bakubanja omusolo ogwo kubanga ebbanja lya gavumenti terikola ki teryepenwa katuumulemu katono nnyo George Martin Mutumba gwe tulina twogera misolo tukomawo. Okay, thank you so much for keeping it. MwasuzeMutya tusemvudde twogera musolo tubadde tulaba ani y'omusolo kyeki ani akuganyulwamu ani agusasula tulabyeyo abakozi abakozi yes then ani omulala kati ng'ovudde ku bakozi tugende ku alina bizinesi kati tugambye nti abakozi osasula omusolo gwe bayita pay as you earn kyofuna kyosasula percentage percentage abali wansi wa pay as you earn is 30%. Abali wansi wa miliyoni 10 abali wansi wa miliyoni 10 omwezi naye bwe ziyita mu miliyoni 10 sente eziyise mu miliyoni 10 tuzongerako 10% bazongerako 10% nefuuka 40%. Ti omuntu aba afuna miliyoni 12 ajja kubasasula at 40% ku kyonna kyafunye ng'omusaala kinene era percentage eyo nga bwe nagambye ekyali waggulu nnyo tetusobola gyapiiringa ffe ng'abakozi nga tuyise mu bibiina byaffe gavumenti bwekiriza okukyusa etteeka tekirina buzibu era
apiirwe ye beesobola oba yatugejjako because era n'abayine abakozi si be bangi nnyo so tusasulira n'abatakola ekyo nakyo nga kiri awo naye process weeri nti osobola okwapiiringa ne mugenda mu parliament ne mutwala ekiteeso parliament netuula singa parliament etuula negamba omukozi emisolo gy'abakozi tugijje ku 40 netuteka ku 2%. Kasita parliament ekiyisa president n'ateekako omukono tekirina buzibu. Magufuli omugenzi kati yakikola Tanzania nga yakayingirawo yagamba kyomanyi singa nkwata wano ne wano ne reducinga expenditure wano ne wali tusobola okendeeza badeni ku muntu wa wansi nenkola ki nenkendeeza omusolo so kisoboka nnyo ate ebibiina by'abakozi bino biri very strong wadde wano mu Uganda tetubinyiikira nenga zeze ensonga ze bandibadde balabako tagama nti abakozi baba complaina ku sente entono ate ne bateekako omusolo tetusobola gukendeeza naye ate engeri embeera ebintu gye birimu obudde obusinga gavumenti buli bwogigamba gya wano omusolo obudde obusinga mpozi nga expenditure reducing bye bateekako ssente bireducing mpozi nga bakoze ekyo kubanga tebakoze ekyo kiba kitegeeza omusolo gwe balina oguteeka ewaki ewalala kubanga jjukira nga gavumenti omusolo egukozesa ki egukozesa okusasula abantu abakozi mu gavumenti egukozesa okuzimba amalwaliro n'okusasula amabanja agaki ag'eggwanga kubanga eggwanga lyewola ate lisasula amabanja okugasasula kati nga tuzeeyo ku kyemisolo abalala basasula emisolo abakozi then business kati business buli business esasula omusolo buli business esasula omusolo naye tulabe emisolo ki gye basasula kubanga emisolo gyaki gya mirundi kati tuvudde ku ono gwe bakozesa ate akukozesa ye bizinesi tutandikire ddala ku bantu abali mangeeri ow'edduuka owakisekka olina kusasula musolo ki kati owakisekka ekisookera ddala ebintu ebyo buli bw'obijja ewa Dubai China India kasita bituuka ku kisaawo oba ku babikuba omusolo gwe bayita import duty nti omusolo ogwo olina ogusasula buli bw'oba ng'oyingiza ekintu e Uganda kisasula omusolo naye mulimu ebimu era ebitakoze eki ebitaliko omusolo ate n'omusolo gusinziira kati nga today okuleeta tile kiri very expensive kubanga waliwo tiles ezikolebwa wano kati twagala okupromotinga kati gavumenti mu ngeri y'okupromotinga abaayo ejja kwongeza omusolo ku kintu ng'ekyo bw'obanga osazeewo okuleeta ebbaati okuva ebweru omusolo ojja kusasula mungiko kubanga tulina ebitongole wano ebikola amabaati juzi wano tulabye n'ekitongole kati ekikola gloves mu industry ez'abasawo weekiri kitandise kati n'olwekyo era tu expectinga nti omusolo ku gloves eziva ebweru gujja kola ki kweyongera singa gavumenti eba esazeewo okukola ki okusapootinga omuntu ono akole ki kampani ekule kati wakiseka tugambye eyo import duty eri uniform teri uniform oba kisinziira kyoleeta ebimu in fact mulimu ebimu kati ng'ebintu ebiri produced kati ng'ekintu kiba kiri produced Kenya nga kijja wano because it's from the East African region most of the time tekijja kubaako omusolo oba omusolo gujja kuba ki mutono so tuyina kye tuyita set nago mateeka ge gatugaidinga nti kino kiriko omusolo gwa mmeka kino kiriko gwa mmeka bw'oleeta TV omusolo gwa TV si gwe gumu n'omusolo gw'emmotoka ate n'emmotoka nazo era ebisaale biri ki byanjawulo kubanga aleese Benz tajja kusasula omusolo gwe gumu n'aleese vitiizi so katugambye wakiseka ebintu kasita bituukewa wakiseka bivuddeyo eri nga bituuse ku booda ajja kusasula omusolo ebintu ebyo okubita kyekyo lwaki oluusi bw'ogendeyo nga bakusedde spare part bagamba munange omusolo gweyongera
abasajja batuli bubi omusolo gweyongera ebintu bifuluma bituuka wano nga biriki bya bbeeyiko naye kirungi ky'omusolo ogwo nti omuntu bw'aba kati ng'owakiseka nga ali mu bizinensi bw'aba adisidinga agereka kyagenda price gyagenda okutundirako akwata ssente ze yagula n'agattako omusolo gw'asasudde kirwa kyalina okumanya omusolo alina okumanya omusolo gw'asasudde n'amanya nti kati kuno nyina kulyako kino ne bwe kiti kati gwe musolo gwasooka okusasula nti yaleese endiboota ze eza engoye jazifunye ku miliyoni emu ebweru e Bulaaya n'agattako emisolo 5,000 ye miliyoni emu kitundu kati amanya nti kati n'akazimalirako miliyoni emu n'ekitundu kati n'agattako emitwalo emitwalo 3 ate gyaki gy'anaafunako ng'omuntu wanga tagenda kutundira ku ssente z'ataddemu kati gwe musolo gwasooka okusasula kati alina omusolo omulala kati ogwo naye kino kyogwo omusolo ogulaba nti olweda agutadde ku ki kuggwe agenda obigula kubanga jukire ku miliyoni emu n'emitwalo 4 gwe kyoli mugula mulimu emitwalo 5 gaki ag'omusolo kyekirungi kyogwo nti bw'oba otunze bulungi guba gukola ki aba agulisiza gwe abikoze eki abiguze naye kati waliyo omusolo omulala gwalina okusasula omwaka bwe guggwako amagoba gakozeeko nti bw'afuna z'atunze n'ajjako ze yateekamu ezo ezisigaddeko olina okugabana ne gavumenti gavumenti erina okukusalako omusolo bitundu amagoba gange gaagala wadde nga nasasula biri birala ate nebiri kati kitegeeza nange onanguza bw'aba agereka price era ajja kukiteeka mu mayindi amagoba gano URA gaagala kusooka nnyongeremu kiri eri gwe engeri gy'okolamu bizinensi obanga gwe oyagala kubala nti mekaze nyini zenjagala olina okukiteeka naye kyolina okumanya nti buli bwogongerayo nga n'omusolo okola ki gulinnya kati guno ogwa customs si mwangu gwakola ki gwakwepena kubanga ebintu bajja bikwata ate wayitawo ennaku engereke bajja bitunda wayitawo bbanga ki okubitunda juzi wano bateekamu kale ki depending on the products but usually it's an average of 1 month now 2 months kubanga mulimu ebintu ebimu bwe bijja ebitakkirizibwa kuteeka mu warehouse mulimu fragile baba bamanyi nti nabo bwe banaabiteeka mu warehouse bwe binoononeka nabo tebasobola bitunda ate bwe byonooneka nsobola obasuuwinga kituufu be bakusuuwinga okufuna ssente zaabwe ng'ate byonoonese babyonoonye ate babyonoonye bigenze mu warehouse ne byonoonekerayo warehouse yani abitaddeyo gwabiteekayo gwe kennyini kati olaba bw'oba oyingiza ebintu olina options bbiri okusasulirawo omusolo nga babikuwa n'obitwala direct oba ogamba nti omanyi nkyesootinga ebintu bino njira mbitereka wano ne wano era tulina places eziri gazetted wosobola okubitereka nga tebina kusasula musolo gye bayita warehouse ezo simanyi oba oziwulira nti osobola okuleeta emmotoka yo nyingi nnyo enakawa enakawa kireka nejjinja zabanga nyingi naye kati abantu abasinga bakola ki bazireeta eno kati emmotoka ogireeta n'ogigula netuuka e Mombasa ne bakugamba ojja kufuna emisolo bwe giti naye nga tonnaba kugifuna kati mu kifo kati awo omuntu mu declaration wali oteekamu nti nze yange esooka egende mu ki mu bondi e Kampala n'oyingiza bondi ate bondi erina okuba ne licensi kubanga bw'oteeka w'otadde oyinza okujjayo ekiro n'ogibba gwe mwenyini n'ogibba nga kisasudde emisolo so bondi erina okuba n'obuvunaanyizibwa ku ekyo kigiteresedde ku ekyo mu kisaawe eba property ya ab'omusolo eba property ya gavumenti paka w'osasula era singa kakutanda emmotoka eyo n'ebula owa bondi okafiiramu naye emmotoka eyo tebeerayo bwereeri buli lunaku osasulayo 5 ku bondi osasulayo 5 naye ne ku bondi awo wabeerawo URA office wabeerawo sente zo bw'ozifuna ng'ojja nga musasula ng'emmotoka bagita naye bwerwawo ennyo okumala ebbanga nga bakuyambako bafunaagigula nze nsalawo ebbeeyi kati gwe emmotoka eba ekuvuddeko
ate tosalawo na bbeeyi bakiteeka mu kintu kyebayita tukwatagana ne bamanya nti baagala mitwalo gya miliyoni zaabwe ekyokwatagana nze nagireetedde ku 17 so kasita bajjako abiri gaabwe nange nefulako 17 oba bo byo tebibakwatako option eyo nga tetunakusalawo okutunda olina option ey'okunoonya n'ogenda mu bamanerina ne bakuleetera ssente naye kasita tugenda mu kya auction kati gwe kiba kikuvuddeku ffe tuba twagala musolo gwaffe ffe tuba tugenda netuteekawo wali netuteekawo kyebayita reserve URA eteekawo kyebayita reserve price negamba anything above this ayina ssente fe atuwe tufune musolo ba zisigaddewo wa tezisigaddewo tosobola kujja n'ogamba kale emmotoka ya miliyoni 2 bagitunda miliyoni 10 tosobola kati bwe baba nga kwezo miliyoni 10 ze batunze nga balinako egyabwe miliyoni 7 asa tubagamba idea libandibadde bagakuwa naye kati obudde obusinga negundi eba ebanja bond zino zikulemedde wajjukira eza bondi nazo obudde obusinga zisasulibwa ki zisasulibwa ng'omuntu atwala emmotoka tewalina omu agenda kujja buli mwezi ng'akuwa ssente ng'ate emisolo zikyakola ki zikyagaanye naye mu mateeka kye tuyita customs East African Customs Act egereka nti ekintu ekyo kiba kitunze kitundiddwa ssente zisooka zigenda wa kusasula ki musolo eziddako zigenda wana wali ebbanja eddala lya gavumenti yesooka okukwatako eryani nga lyange ziddako kwegamba emitendera kwegiri gikola ki bagirambika nti bwe batunda ne zisigalawo zigenda waani gwasemba gwe wabatawanyiza n'oleeta emmotoka nga tosobola ki musolo era kiba kirungi neweetegeka n'omanya nti emmotoka eno wengi odaringa etwala emyezi emeka ebiri okuva e Japan ku meeri etwala emyezi ng'ebiri okutuuka e Mombasa bwetuuka e Mombasa nja kwetaaga ssente mmeka obudde obusinga kati ng'emmotoka emisolo gye gigenda okusasula giba bitundu 5 ku 6 ku ssente ze wagigula naye ezo omukugu wo ow'ebyomusolo oba omugamba n'akuwa nti tujja ku mmotoka eno tujja kusasula zino ne zino kati bwetuuke mu Mombasa oyinza okwagala eira bw'oba toziinaawo oyinza ogamba nedda emmotoka ejje naye bajingize bondi eno oba n'osasula emisolo gyo emmotoka bwetuuka wali mwana agireeta wali mu buliri kugundi ku geeti yo n'ovuga emmotoka yo ne tukimala so tubadde kubaawo akisekka wannannyini ekoma ku ekyo naye ba import era nayo esasula emisolo naye netuuka ewo kati obanga gwe naawe oli mu kutunda musolo mulala gwe nsasula ng'oggyeko bino bi third party of course ezo kati bintu bira bya insurance biki ebyo emmotoka ekutuukako bwe mmala okusasula import duty that is when they give me the registration number naye namba plate yo naye ogisasulira mu buntu bwe bakuwa omukugu wo mubaamu namba plate buli kimu naye ng'ekinene awo gwe musolo kasita ogusasula nobuba butono nnyo era newootekawo ne bakuwa ne namba plate yo n'otandika okuvukola ki okuvuka emmotoka kati n'olinda okusasula ezaki ez'amafuta kubanga nako tuwagambe kuliko omusolo naye ekyo tujja kiddira songa tuddeyo wawa kisekka afunyeeko amagoba bazze bagakimye ago bagakima ddi kati ago kubanga waliwo okujja n'ogamba tugakima buli mwezi engugu yange entwala sinagitunda abatuuze baavu tebakyagula kati omusolo ogwo tegulinganga nga pay as you earn nti kati ogwo gwe ideally gwe ng'omuntu gwalina ogenda mu URA eno bagamba nange guno omwaka nkoze miliyoni 10 ng'amagoba era ssente zammwe 30% zizino naye ku miliyoni 10 olina okujjako expenses z'osaasaanyiza okukola miliyoni ez'ekikumi kati ezisigaddewo kwe tuteeka ki omusolo of course it is slightly more complicated kubanga tukolamu awo tax computation naye nga mu simple terms amagoba ge bataxinga nga URA n'okola ki
kati bwe tugamba okwawulako expenses, does that include even water bills? Yes. Does it include water salary bills, abakozi, even the meals I had, byonna? Kasita obanga obadde obikozesa okubeezaawo bizinesi eyo. So nsobola okukola amagoba gange ga million 10 naye ne mbagamba I had expenses of 70 million. Kati akutigaba amagoba oyinza okutunda miliyoni kale mu Luganda wetugamba amagoba kiba kitegezo jeko ky'ofiisizaawo wamaze dde okugjako byonna byokozesezza n'amafuta oba olina emmotoka nga gye muvuga okutambuza ebintu n'amafuta go gajjako. So nyinza okulingiza ebintu bya million 5 naye ne mbagamba nafunyeko amagoba ga million 3. Kisoboka era bwe kityo era ky'olina okukola. So omuntu atawandiika wansi byonna bya spendinzeeko ali mu buzibu. Ate ng'ovudde nyinza okuva eri nga sialaza expenditure nimbaga bugambi nakoze amagoba ga million 10 ku 5 bye nagula. Kati kyekyo lwaki kati olaba nti etteeka litukkiriza teritukkiriza olina gwe ng'omuntu okwetambulira n'ogenda n'okola kino ogamba nkoze zino through ke tuyita return oba okawulira nako tujja kwogerako si bo be bajja ne bagamba olina era gwe olina okumanya ddi lwenkola return kagambo ka luzungu kutegeeza ekipapula gwe balina okubawa ekipapula gwe alina okuwa URA ekipapula okubagamba nti omanyi nze nakoze miliyoni 2 omusolo gwange mitwala 3 era nagwo nagusasudde dda guli ku akaunti yammwe. Kakiri yali URA ekukikkiriza oba okukigaana era amatendera ago mwe gali mu tteeka nti singa abaaga URA eganye ejja kugamba kale leeta kino na kino tulabe twekenenye tulabe oba kyoyogerako kiki kati yesinzirawo gaana ebeera etetenkanya negamba okay he couldn't have spent all this. Kachiringa kino ekintu kiringanga nga otunulidde abaana oluso otunulira omwana nagamba nyina emyaka 3 oli nagamba nyina 5 naye ogamba nekana gwe emyaka 5 nga banno abalala ku 5 baba ku miggo bwe kityo kiri tiyuala eraba kubirala nga bwe bakola bizinesi ng'eyo kiringanga kati omuntu akola mu hoteri bamanyi nti wali hoteri eno eri n'eri batunulira ne balaba hoteri zino zikola zitya amalwaliro gano kati bw'olaba eddwaliro liri ddene bwe riti liringanga gwe ono asasudde 5 gwe osasudde meka 3 niffe mu ntegeera yaffe n'experience yaffe mwandibadde musasula kyekimu so nakuyita nagamba leeta ebipapula byo tulabe weyekenneenya n'aba nga tali happy akuwa kati ekipapula nagamba kati olwakusaliddewo nange naye waddembe omugamba nedda ssebo nawe lwaki owakanya byenkugambye nga ate nze nabirimu naawe eri eddembe oliyina onetukkirawa kati naye ali supposed okuwuliriza singa akuwa ekipapula nagamba nti olina kusasula miliyoni 10 naawe olina eddembe ogamba ekyo si kituufu sikiriziganya nakyo ebipapula byange bibino bitunuulire kati bw'amala okugamba nti bw'amala okugamba nti nedda sikiriziganya naawe olina kusasula miliyoni 10 si 2 ge wasasudde olina ennaku 45 okusasula sikusasula okwemulugunya olwo tugenze mu tribunal tukyali ku URA okay. olina ennaku 45 okuwandiikira komishoni okumugamba sikiriziganya na kye mwampandiikidde ekipapula ekyo mukisazeemu nze receipts zange na buli kimu kyenkoze biibino sente ntuufu ze zino ate n'owa URA okuva ng'omaze okwemulugunya alina ennaku 9 okukuddamu awo wona sisasula musolo paka yetwesotinga kati ennaku 9 ekyo singa ziyitawo nga takuddidde olwo nejjeeredde awo kiba kitegeeza era awo okuba bukubi kaluulu nsasule gali 2 ge nabagambye anti ago wagasasula dda
buli bwogamba nti njira kusasula 2 kiba kitegeeza nagoga woyogerera nti njira kusasula 2 wagataddeyo. Singa mu nnaku 9 aba takuzeemu gwokuba kaluulu bakkiriza bawanise bwe kiri mu mateeka era gwe omutwalira butwalirizi kiwalo ngamba nti okusaba kwange kuyiseeko ennaku 9 temwanziramu mu mateeka kiba kitegeeza mukkiriza era neyanziza neyanzeege n'obagamba munange mu stampinge wano wali ku reception n'otereka. Okay. Singa mwekyo 9 anziramu kitegeeza tugenda kweyongerayo kisinziira ayinza okuddamu nagamba nsonyiwa ng'akyawakana ayinza ogamba nsonyiwa nzikiriza nebyokoloza eki ntunulidde ebipapula byo nzikiriziganya nebyoyogedde kaba kiwedde kati naye bw'aba awakana kati awo amateeka gakuwa right ogenda mu kibayita tax appeals tribunal eyo ye kooti ey'emisolo nga tubisanyizeeyo n'ogenda ogenze kuapiringa gamba nti URA bakozesezza kirimaanyi bakoze bwe bati ne bwe bati bansaba miliyoni 10 naye nze nakola 2 bizoni zange zizino. Kale tugenda kuwummulamu katono kitegeeza olina okuba na risiiti ya buli kintu ky'omaliddeko sente. Atalina risiiti ate kati mu kkooti oba osambayo kolayo ki? Tukomawo tovaawo. Okay, thank you so much for keeping it MwasuzeMutya tuli ne George Martin Mutumba. Yes, twogera musolo badde atulaga how careful you must be ng'otereka ebitabo byo. So ogwo tugwayo buli mwezi oba nze neegamba nti every 6 months I do my return. Kati ogwo omusolo bw'oba ng'oli muntu kinnoomu kubanga bwe tuba tusasula omusolo ogwo ogw'amagoba either osasula nga muntu kinnoomu oba nga kampani. Bw'eba nga kampani buli in fact bw'oba otandika omwaka gwo ogambye either muntu kinnoomu oba kampani otegeeza ki nti nze nannyini business oyinza okuba nga bizinensi yo ogikola bukozi nga muntu oba oyinza okuba nga bizinensi ogikola nga kampani nga tewagiregistering ojja just dduuka lyo. Ekyo nakyo kirimu obulabe bwakyo okuba nti wa registeringa kirina advantages ne disadvantages nti olw'ensonga wali we bakukyagingidde 40 nga gwe omuntu kubanga buli bakukyaginga ng'omuntu tukukyagingira ku rates ziri eza 40 bw'oba oli above 10 naye ate kampani tezituukayo eyo ziba ku 30%. Naye kati tubadde obuuziza ekibuuzo nti omusolo tugusasula ddi? Kati wali tubadde tugamba olina kusasula naye kati tugusasula tutya ate tugusasula ddi? Ndowooza kati kye tuba tugendako. Tugusasula tutya? Omwaka bwe guggwaako tutandikire ng'omwaka guggwaako kubanga waliwo bingi bye tulina okukola. Omwaka bwe guba guggwaako nga gwe omwaka gwo kati nga gwe omuntu nga kinnoomu buli bwe kituuka 31 December yo gavumenti omwaka gwayo gwebala gutandika ddi? July. Kati emyezi 6 kasita mu myezi 6 ng'omwaka ogwo gweddeko ogugwa ku 30th June olina okusasula emisolo gyonna egy'omwaka guli oguwedde ogw'ebyensimbi we gugwerako 30th June bakuwa emyezi 6 paka 31st December obe ng'osasudde buli kantu ke gavumenti kekubanja mu misolo. Naye 31st December olaba nti already omwaka omupya oguyingiddemu emyezi emeka? 6. Mu myezi 6 egyo olina okuwa ne gavumenti kyolowooza kyonookola mu myezi 6 egiddako mu mwaka ogwo ogenda kukola sente mmeka? Ate nze mmanyi olowooza ogenda kukola mmeka? Awo tewabaawo okulimba okungi tebafaayo kubanga bagambye olowooza onookola mmeka. Kati bw'omala okugamba nti nze nja kulowooza nja kukolayo miliyoni 2 bagamba kati miliyoni 2 ezo ogenda kuzimenyamu emirundi 4
nti 5-5 ze milioni 5 emirundi ena 5 nogamba buli myezi 3 ojja kuba owangayo mmeka milioni 5 so ati omwaka bwe gugwerako obenga milioni mmeka 2 ate bwenzisasula 2 kubanga mbabulidde kyendowooza kyenakola ate bwe kituuka n'enkola 5 ezo kyekyo lwaki tugambye nti bakuwa emyezi 6 wano gy'olina okubawa ssente zonna kati oba wali wagamba ndowooza nja kukola 2 omwaka gwe guggwako mu myezi 6 gino olina okutubuulira kati olina okukola ritaani endala gye bayita final return gy'ogamba nti kati nakoze 5 naye mu ndowooza yange nali ndowooza 3 twagambye 2 so ate n'2 gano mbadde nga sasudde so nga mbongera ya 3 ng'obongera ya 3 kati ate wembanga nakoze 15 nga nali mbasuubira ekyo nakyo kirungi awo bagambye ali munange nali nsuubiza 2 munzirizeeyo nange zino zembanje bw'oba ofunye omugugu gw'okozesa omanyi kati kiringa nga kooti olaba nti omusango ne bwe guli straight forward ng'ettaka liryo naye ng'omuntu akutte mu kooti olina okufuna lawyer bw'obanga oli mutuufu nga mu butuufu oyagala kukola ki kusigaza ttaka lyo lwaki bwe bagenda mu kooti ajulidde okusinga yakola ki yawangula kati naawe ng'ogenda mu URA ogenze ku miitinga mukugu gwe naawe kati ate wogenda nga gwe toli mukugu kati ogenda enjogera yammwe tesobola kukola ki kukwatagana kati ze nengezo olina okufuna omukugu n'omugamba omanyi bannange nkyabanja nze nkola ki sente zange munnange nyamba ziveeyo muki mu URA naye gwe bw'ogenda nga gwe process ejja kutawanyamu tosobola dutegeera amateeka tugamanyi kiyinza okukola ki okutawanyamu ne ssente ze wandifunye oyinza obutazifuna olwa butamanyabwo olw'obutamanyabwo kinga bw'ogenda mu kooti nga tolina looya tumanyi engeri yakuwoza mu musango so n'ettaka eriryo kooti eyinza oddigaba ewalala kubanga oli awozezza okukola ki okusinga so si byamazima wabula byani asinze anti abakooti munange weziba kubanga kati ye jjajja n'ategeera atya amazima alina kuwulira byemugamba n'obujulizi bwe muleeta n'agamba nti munange okusinziira ku bujulizi bwenfunye wali kati gwe bwogenda n'ogamba nze nsirise busirisi n'osirika Katonda akimanyi nti byange oli n'aleeta obujulizi bwe nze ntunulira obujulizi obuliwo nga jjajji n'agamba nti kino bweki kati ne waneera bw'obanga osasudde nnyingi olina olukusa okuwandikira yo alina ogamba munange nabasasula nyingi kuze nakola nga bwe mwala mu ritaani yange munzirize bank account yange yiino muteekeyo naye nga ne URA naye kubanga zino ssente za gavumenti ate abakujjukujju bangi naye tejja gamba bugambi nti kwata ejja gamba tetulina buzibu naye tugenda kujja tusooke tuweekenneenye ku byogambye engeri gye wakolamu bwe tumala okwekenneenya nga tukuddiza ssente zo URA ezigaba zino ssente ate si wano wokka naye bweru w'eggwanga abantu bagenda ne bafuna naye nga kimanyiddwa nti woogenda okugiramu ssente mu basajja abo oba ofubye nezosaasaanyiza zinzosinga zojja kubanga omulimu gwabwe si kukola ki si kugaba kufuna kinga kugenda ku poliisi nogamba nti kati ngenze kukwata mu poliisi omulimu gwabwe kwata si kukwatibwa era olina okubaga weesibye ebbiri tubadde ku kya omusolo tumusasula tutya tugambye nti mu mwaka bw'obanga oli kinnoomu bizinesi toregistarize kampani oli mukola bizinesi yo omwaka olina estimate nga nogamba ngenda kukola miliyoni 2 omwaka gwonna n'ogumenyamu emirundi budget baba bamaze ogisoma nga ntegere n'emisolo kati emipya egize byonna ngenda kugattagatta n'ogamba guno omwaka mu mbalabala ya muyange ngenda kukola miliyoni 2 ekyo ndoza seetaaga mu byamisolo ku olina okukiwaayo wali kye bayita return eyo gye bayita provisional return tulina return za mirundi 2 waliwo kwe bayita final ey'olubereberye emini eya ekomeredde n'ey'olubereberye eno ey'olubereberye eba estimate ogamba kugamba nti kusinziira mu ndaba yange nja kukola miliyoni 2 naye oyinza n'okugamba sijja kukola era bakwesonyiwa
naye olina okuteekayo olina okibagamba bw'otakibagambe eyo eba penalty. Sijja kukola sijja kukola kitegeeza ate kituufu oluusi otandika bizinesi n'omanya nti guno omwaka ogusooka sijja kukola kitegeeza nti sijja kutunda nja kutunda naye zensaasaanya nyingi zijja kuba nyingi okusinga zengenda okukola kyokutunda kibawo buli lunaku kubanga si buli bizinesi gyokola leero nti ejja tandika leero oluusi okugulawo bizinesi n'omanya nti eno omwaka ogwokuna lwejja otandika okukola ki okukola so nakyo oliwa ddembe lyo ogamba nti guno omwaka sijja kukola magoba naye olina okibagamba mu kye bayita gundi provisional return bw'otakikola eyo nayo penalty. Kati omwaka bwe gutuuka nga nakozeeyo ng'ambawa oba saakoze nga buli omu agamba munne salaamu aleikum tweyongerayo bw'awulira nga URA ng'ekitongole kya gavumenti bwe kiwulira nti byeyogera biyinza okuba tebikwatagana nga bagamba kale tuyambe otuweeyo bank account yo tuweereze bank statement tuweereze nekino bw'abalaabalamu n'agamba wagamba tojja kukola nti zino ate zino kwentambuliza emirimu gyange kati bwe mbagamba nsuubire nteebereza omwaka guno sijja kukola kiba kitegeeza 2023 same story 24 same story 25 bwendi baba bagenda kunkolera ki ate era ne bajja ne babalanga saakoze nga banyamba bagamba omutuuze ono tulina omuyambako bizinesi ye terikukola amagoba nga bampaayo kasente nedda tulina okuyambagana kuba banneetaaga ekitongole ky'omuwi w'omusolo kyo ogwabwe kukola ki kukuŋŋaanya bw'oba ng'oyagala banaakuwa kajja ogenda mu bannakyewa mu bitongole bya bannakyewa bye bakola ki be bawa obuyambi bwe butyo naye nga kyetukkiriza kugamba nti totya kugamba kitongole kya musolo nti nyinza obutakola kubanga era in fact nfuna nnyo obuzibu n'abantu nagamba nti bwe nagamba URA nti sikoze kamale gabawaayo miliyoni bweba nga kituufu tokoze risitsi zo zirina obuzibu buli ludda wagambye sikoze risitsi zizina naye basobola okukoleka emyaka ng'etaano naye emyaka ng'ena emabegaawo waliwo etteeka lye baaleeta okujjako URA tennabadde kozesa bulungi nti singa bizinesi yo emala emyaka 5 nga tekoze tugiggalawo kati tetujja kulewa ku magoba tojja kusasula musolo ku magoba naye ojja kusasula ku ziri z'otunze at 2%. Ddamu mpulire tetufaayo nti singa omala emyaka 5 bizinesi wagigulawo neemala emyaka etaano bwe mwaka ku mwaka tokola magoba so ojja tuwa ku ziri basic zetuyinza okuyita gross sales naye si ku 30% ku 2%. Waki tebakuviirako awo naye etteeka eryo teryali feya olw'ensonga nti URA gavumenti yandibadde nga bwe tugamba nti amagoba getakisinga kubanga wenkolera si ku kyentunze naye oluusi ogenda n'obategeera noga nti baali balireese olw'ensonga nti waliwo bizinesi zo nga bantu bwajja kumala emyaka 3 mwagamba yo tekolangako kati ye abaabuuza okolayo ki gwe okumala emyaka 3 okyakola kyekyo kwe kaviira akantu ako naye ekirungi era kino kankyogere mukaama URA tennabakateekako sira kakyali awo naye mwekali mu tteeka n'abantu tebannaba kuba bangi abagamba mbusikola gye bali bangi nga bwe nagambye abasasula omusolo kati be batono ate abasinga omusolo bagusasula URA emaze kukuba kipapula naye ate obuzibu obuli awo obudde obusinga ekipapula kyekuba teguba musolo mutuufu ebange kubonereza ye etuna butuzi negamba hima yakola miliyoni 3 gwe tutugambye zokola nawe ofaanana nga hima kwata ate nga temwenkanankana na hima tukolera wala buli omu akolera walala so kirwaki twagambye nti waliwo kali kagundi nti bwe bakuba ekipapula tomala gakkiriza nomala gasasula nedda ogenda wansi neweebuuza nakoze mmeka ze zino ze bansabye
bwe ziba nga si zeezo n'ogamba nedda zino munsabye nnyingi nze zizino zenyina okusasula. Naye tebakukwata ng'oli akola ebintu bye mu kiseera ekituufu. Kati akola olaba ekisinga mu bintu bino kirwaki buli muntu yandibadde amanyi omusolo gwe. Ekisinga kwe kukola ebintu mu budde bwabyo. Wanga bw'okola ebintu mu budde bwabyo gwamugamba nti nakoze bbiri. Ate si nti buli bw'omugamba nti ajja gaananga nedda obudde obusinga bakkiriza nti zino zinakoze era omusolo gwe guno. Mu cases 10 zibaamu nga only 10% zebagamba ne gaanedda wano tulimbye. So ekituufu kiri nti omuntu olina okumanya emisolo gyo ate n'okola ki n'ogipulaningira n'ogaa nti asajja bano omwaka bwe gugwako nina okuteekamu ritaani yange. Ne bw'oba tokoze ritaani yayo olina ogiteekamu n'obagamba sikoze wanga bw'otagiteekamu kati ekyo kiba bakuwa kibayita penalty fayini kubanga togenze ne weeyanjula. Fayini esinziira ku ki eri geno? Ekisinziira ku ssente zewakola. Kisinziira ku bintu biri ssente zewakola zenakola temuzimanyi kubanga akuwa kibayita estimate tugiyita default estimate assessment ng'asinziira ku bye nayingiza kyalowooza anti kati toyingiza totaddeeyo oyinza okuba tulina kyotaddeyo. URA eyina right okugamba nti gweyina kusasula $1,000,000 nga terina gwe yeebuuzizaako terina weetunudde. Eyina right eyo kirwaki nawe oyina right okugamba nti wano mulimbye. So era wa URA bwebanga bagiyita default assessment oluusi eba terina basis akuwadde bwifiga naye oluusi ajja n'akola audit. Bw'akola audit n'agamba okusinziira ku byendabye kino nekino walina okusasula $1,000,000 naye wasasula 2 munange twongereyo ekinanda. Kati awo ne mugenda mu bbato gye biggwera. So kati eyo gituyise income tax corporation tax eri gyosasula ku magoba owakisekka tubagambe nti owakisekka asasula ziri nga ziyingira ebintu nga biyingira import duty ate bw'amala ne ku magoba alina okusasulako. Naye tugambye nga mu kusasula ku magoba kisinziira bizinesi yo yakinoomu oba kampani. Bw'eba kampani 30%. Bw'eba kinoomu ng'omukozi bw'asasula bwe ziba ziri more than 10 per month. Kati ekya kyesitogeddeeko mu kusasula omusolo guno eyakola etteeka yakitegeera nti omuntu w'edduuka ekituufu kiri nti ayinza okuba nga tasobola kupreparinga kibayita financial statements nti documents ze ebipapula bye ayinza obutasobola nnyo kuba na byonna mu bujjuvu n'ateekawo kye bayita presumptive tax. Yaani oyo kati oyo kitegeeza nti URA bwejja bw'oba odikiraringa ogamba nze sirina biwandiiko naye byentunda biwera $2,000,000. Kati waliwo ebisale bye baateekawo mu mateeka. Sina biwandiiko, sina proof, sina receipts. Kyogeza kugamba. Ebiwandiiko byonna sibirina naye mmanyi nti mu kutunda kwange nkola $2,000,000. Bw'oba okola $10,000,000 tosasula musolo naye olina okukola declaration eyo mu return. Bw'oba okola $10,000,000 nabo yeringanga threshold omwaka. Bw'oba okola $2,000,000 waliwo akasente katononoza giri $10,000. Ago ge magoba getwogerako. Kati ekyamagoba tokivuddeko kubanga kati amagoba ogategeera olina biwandiiko naye waliwo business zetuyita small taxpayers muteeka okkirizibwa okusasula base kubanga tumanyi nti tobanga oli small taxpayer aba URA bamanyi nti oba omanyi ntunda sente mmekaki omwaka naye oyinza okuba tomanyi expenses zo kati balina flat rate era kasita oba nga mu mwaka okola less than 150 million okkirizibwa okutwala route eyo
150 okizibwa era obusente obutono obw'omusolo olaba nti era asinga ndowooza esembayo ono akolanga 150 miliyoni oyo omwaka asasula miliyoni ng'emu omwaka bwe tuyise small taxpayer naye gwe bw'oba ngo sales zo ziri more than 150 sales kyotunze si magoba gwe ate tosobola kukozesa gundi eyo mukisa ogwo kati era bwe tujja wali tebasobola kusaba biwandiiko bya expenses kubanga gwe sente zo just ngereke best ku kyotunze era tetulina kye tujjako so abantu tebasobola kwerimbika mu ekyo ne bagana osasula omusolo osobola okyerimbikamu sina biwandiiko naye nfuna bwekiti ntunda bwenti namekinga sure kiri below 10 tekirina buzibu era osobola okwerimbikayo kiri eri URA okujja negamba nti nze mukyendabye tulina kuba mu eno gurupu olina kuba eri era zizino zolina okutuwa eyo gurupu bani abagigwamu bano nti nina kioski yange bali wekubo abawakiseka bani abo abawakiseka benyini abalina spare nawe alina spare kasita oba ng'okola oba bano abaana babawa service ezo nga bonna kasita oba nga sente z'okola mu mwaka mu kutunda ziri wansi wa emitwalo miliyoni 150 omwaka osobola ogwa mu eyo gurupu naye singa weerimbikayo then omusajja najja nagaa nti kati tuwe mpa kino mpa bank account yo kola kigwe nti nalaba n'okulaba nti ndaga sitooku kubanga sitooku gwoimportinze okuva e Japan alaga wa miliyoni 5 kati bwoba kubanga ebintu obireeta bwoba osinziira mu dduuka okumeasuringa stock wange nyiza okuba ne kasitowa kange ebbali nejjukira ebintu ebisinga kyebatusabye ekyo kijja kuyamba singa ebintu byonna byonna obigula wano naye byoleese already ffe wali bwebiba biyita ku booda tulaba netugamba kati ebyebitaano byoleese oba 8 wano watugambye wakoze zino ekitegeeza bino bikyaliyo muki mu stock nitujja tugamba bitulage otabitulaga kitegeeza wabitunda tugamba tulina kuba mu 150 tulina kuba mu gurupu eri tuwe sente zaffe oba sikyo era singa olwawo okuzituwa tusobola okukukwata netukuteeka mu mbuga z'amateeka kati kitegeeza bizinesi zonna ziri registered oba URA yungula basajja baayo ne bagenda kati ng'ewakiseko oba mu kikuubo ne bava dduuka ku dduuka bwekiri dduuka ku dduuka tuwe ebipapula byo bw'oba tobiina nakulekera ekipapula ekituufu kyolina okusasula nakulekera nagamba nti kwata sente zo zitwale mu banka oleete n'ekipapula kino ku URA so bwe kityo bwe kiba kati tuvudde ku musolo bizinensi zirina okusasula kuki basasula emisolo ebiri aba bizinensi import duty bwaba importinga ne magoba magoba tugayise bate tugise tie tax era it's income tax bagita income tax aba aweddeyo kanasigaza gino egya indirect gino gy'olyako buli lwolidde oli kuki kati nga VAT buli lwolidde buli lwogeze mu supermarket n'ogula nibakabaka sweet gwemanyi oli mu kusasula ki musolo kati omusolo omulala gwe tulina okumanya gwe gw'abalandi road ennaku zino buli afuna kasente azimba ya karento obuduukaduuka bwe kati gwe naawe olina okusasula omusolo gwe bayita rento tax omusolo ogwo nagwo gulina kuba ku magoba si ze wazimbisa si sente ze wazimbisa nedda zenazinsa tezibakwatako gwe omanyi wali otekawo bintu byoffe tulinza obimalirize otuwe ku sente kati singa olina security services biki ebyo ezo expenses naye etteeka juzi lyakyukamu ng'omuntu kinoomu nga Farida singa ozimba obuduuka akaduuka ako oba abantu we beebaka buli mwezi olina sente z'okola ki z'ofuna
etteeka eryakyuka juuzi kati ligamba nti ofuna ssente z'ofuna omwaka bw'obanga obadde okolekitinga miliyoni emu buli mwezi olina okufuna kitegeeza omwezi ofunye 12 ku 12 ezo miliyoni 2,482 tibaziggyako omusolo. Sibitegedde nfuna miliyoni 12 omwaka nga tetunaba kutebako eza gavumenti soka netugamba sooka oggyeko miliyoni 2,482 ezo zizo so netukwata ziri omwenda mu 8 mu 2 kati ezo netumultiplyinga by 12 by 12 ebitundu 12 ku 100 12% gwegwo omusolo gwa gavumenti gwenoonya ku land road nga ennyumba oziyina nga kinoomu ennyumba oziyina nga kinoomu zange za Farida si za kampani bwe ziba ennyumba za kampani ate awo era ekibalawo kikyukamu engeri gyetugubalamu tutya kati awo tufuna omusolo omwaka ne tukuwa kyebayita allowable deductions tukuwa deductions paka ebitundu 75 deductions oli bwe bumuweredde miliyoni 2,880 something ono 70% 75 naye 75 ezo ziba za risiiti ze expenses zo zotaddemu kagambe oyinayo omukuumi kirina akuuma ekifo ate bwe mba nateekako bino bikamera mbwa ebintu ebibakwatako expenses byonna bina tubigase mu security naye tebirina kugenda waggulu wa 75 bwe bibanga in other words sosobola gamba nti zonna nga bwe nazifuna zonna zaggwawo so bwetujjako 75 ezisigaddewo zebajjako bwobanga olina 75 olina okuba olina receipts zaazo ezisigaddeko netuzikubako 30% nebazikubako okitegedde atera tugambye okoze miliyoni nze alina ennyumba zange sekinoomu ne kampuni kati awani asinga osasula kwesanga nga ani asinga osasula kisinziira nga kinoomu ojja kusasula ntonoko kubanga jjukira oli bamusalako bitundu 12 twogera ku muntu alina obuzigo buna obw'amaduuka ng'omuntu era y'omu gwe twogerako ye wakeedi mu kibuga wakati bonna process y'emu kasitamba nga akeedi njiina ng'omuntu kyekimu naye kati obwo obuduuka obanga kampani yebu owninga tukola kiri netufuna sente 12 netujjako expenses byosaasaanyiza okufuna rental naye tezirina kuyisa mu bitundu 7 mu 5 kati ezo ezisigaddewo so tu expectinga nti ebitundu 25 kwagala butayagala tulina okubiraba nga magoba kubanga edda etteeka eryo teryaliwo edda twafunanga bufunyi z'okolekitinze n'ojjako bweba kampani n'ojjako expenses zo n'omutumenga by 30%. So kyali kisoboka okugamba nti mu rent sikoze kubanga jjukira zosaasaanyiza bwe zisinga zenafunye jjukira tulina batenansi abatasasula tebitukwatako tebibakwatako mu amayora ekyo kitukwatako tenanti waba tasasula ali mu myezi 6 tosasula tumusonyiwa munsonyiwa twagala sente zofunye kubanga jjukira etteeka lino erya rental tax teriri ku nnyo ku sente z'olina kufuna ziri ku sente z'ofunye kati bw'oba oluusi oyinza okuba nga olina obuduuka si buduuka olina apartments 3 miryango 3 emu mulimu mutabani wo endala mulimu muwalawo babiri tebasasula ninako mpangisa omu tolina kusasula za basatu dedda
wanga muli togyemu ki sente oziggyemu emu kati ate abapangisa bwe bampa naye ne mbalaga bali nti tebampadde mugendagenda mudiringa n'omupangisa did you pay rent bwebanga ekitongole kya gavumenti URA ekikuŋŋaanya omusolo kyagadde bwebanga bali mu investigation zaabwe basobola okukola ki ogendayo ne bakola kakiri eri bo nkyasobola ogenda ne mbagamba omupangisa yabadde wano myezi 3-4 aŋŋamba ngumiikiriza sisula wano nagenza okudda nga ennyumba yagidduseemu gwe nninamu mupya tanaba kunsasula nemba buli eyo story nengibalukira paka era ogiruka naye kiri eri URA singa ekikkiriza ng'oyitawo naye kasita kakutanda nebagamba nti Farida wano tulabyemu kirabika oli mutufumba awo wagamba nti kale tukiriziganya naawe naye tuleeteyo ka bank statement yako tulabe naye kati oyinza okuba nga oliwa wannamukisa nnyo nti gwe n'esente zito ziteeka ku banka baleeta nabagamba nti munnange olaba kati ebintu engeri gye birimu sente era bazimba tezagenda na ku banka era teziriyo kubanga saazifuna kati bagamba nti kyako omukyala mutuufu olaba ne ku banka tyakola ki teyafuna siri mubagamba nti sente muziteeka mu banka nende banange sente muziteeka era tetuziteekayo naye era gwe kyolina okumanya nti mu bino byonna gwe omulimu gwo nga gwe kuwa information nogamba URA nti either saakoze oba nakoze eki nakoze kiri eri bo nabo either okukkiriziganya nakyogambye oba okukola ki okugaana bwe bagaana bebawanya ne bagamba nti katujje tukoleka audit oba bayinza n'okugamba oluusi bakuyita n'okuyita mu kye tuyita tax advisory nga tebakodde na kipapula bagamba jangu tutuule twogere nogenda bagamba naye bannange mulaba mukadde kano ke tulimu nze n'abapangisa nabasonyiwa ssente tewali n'omu yakola ki yansasula tebakola tebali bulungi nagamba nti kituufu nti nebbaluwa zizino ze nabawandiikira ti kale tetulina buzibu oluusi bagamba nti tetulina buzibu kale muzeeyi genda okole katukusabiri okole naye gwe kyotalina kukola kugamba nti ate bwe sitaakola ekiba n'agamba ki bwe sitaabawe nedda omusolo gusasule nga ssente okoze eki that is a rent bw'oba tozifunye bagambe naye bw'otabagamba bubakuwa kyebaagala kati omulemu era tukomewo ebibuuzo mubiweereze ku 700 6565 00 tukomewo. All right, thank you so much for keeping it MwasuzeMutya. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo waliwo abuuziza what if the rentals remain empty for months and years oba tofunye right so you don't declare anything naye oba obuulira abo nabo bajuza return buli muntu olina okujuza enyumba nazizimba nezikyandibiridde obalaga ne basindikayo mbega balabo baddala temuli bantu bwebanga bawulira tebakkiriziganya n'ekyo naye gwe omulimu gwe ng'omuntu kubagamba nti zange munange zikyandibiridde bwemba musobola nange munfunireyo munange ki nazirentinga naye ngaobabuulira era tolina musolo gwosasula bezibanga ennyumba ziri ebibuuzo by'abatuuze ndoza tubiddeko immediately after answering emisolo gye tusasula giweddeyo no waliwo bino license kati related to that waliwo akantu ke bayita property rates waliwo omusolo omulala ogutali gwa rental tax ogusasulibwa ddala ng'ennyumba yo eri mu municipality oba mu city guno bw'obanga ennyumba yo eri mu Kampala guli tuguyita rental tax ogwo gusasulibwa eri URA eno property rate kasita oba ng'olina more than one property mu Kampala wano oba ku municipality oba mu Masaka city walina akantu ke bayita property rate ako ka confusinga nnyo abannansi lwaki kali ogwo omusolo gwo gugenda eri local government
bo bakulanga kyakuba na nyumba eziisa muki mwemu mu site nebwa ate ogwo nebwoba nga olinamu omupangisa oba nga tolinaamu gwo gulina okusasulibwa kugamba okugwa ba Ham Enterprise buli omu kasita oba nga olina more than one house naawe kenyini Farida oba nga olina ennyumba bbiri zakusulwamu residential tumanyi tosobola kusula mu nyumba ki bbiri pozi ng'oli haji haji mumusonyiwa anti tugamba munanga alina gundi nnya haki nnya naye gwe nogaa nti ndi mu katuliki olina nyumba bbiri emu olina ogisasulira omusolo naye omusolo ogwo teguli best ku nfunayo tukulanga kyakuba na nyumba yakubiri muki mu town zino zetwogerako size rent size nyumba z'obupangisa nedda nyumba yonna gy'olina kasita ziba 3 oba 2 kasesukka mwemu era omusolo ogwo kyova tuziteeka manya g'abalala era omusolo gugerekera eri gugerekebwa ku gundi ku local government negamba nti kino ekifo bantu tujja bajjako zino bweziti kibayita property rate ogwo tegugenda kuki ogwo bakulanga gwa standard okay baginza tubajjako emitwalo 7 every extra house you have mu kino ekifo bayinza ogamba komamboga ayinawo ennyumba eyokubiri mitwalo 7 era kesisi ye yejja kesisi yejja teziba ntono oluusi ebanga miliyoni bino bukoto olina amayumba abiri naye obango naye oluusi ensobi gye bakola bo tebajja kutegeera nti olina ennyumba mmeka emu oluusi tebakitegeera kati kiri erigo okubagamba nti munange wano wendi ge maka gange kati ate gali gaani anti kati notuwulira gaani gajjajja nagazimbira jjajja naafa kati kiri awo naye nga singa proving nti gali gajjajja kati awo batosasula property rate so as long as gali mu manyago bo kyebagoberera so basinzira ku bunene bwa nyumba eyo basinzira ku kyokumbulira musasula kakadde kamu oba 7 kisinzira ku bunene bw'ettaka naye baba ne rate ne bagamba buli property ekyo bagiyita property rate buli property kati oluusi oyinza okweza nga olina property 3 ku kibanja kimu buli property ebijja kusasula zina kuba ku kibanja kimu oba liri wano ng'eddaala liri Lubaga eddaala liri Kyanja bo balaba property on one particular land ndiyinza okubaawo ne lodge zange wali then residential mwensula one then wali amaduuka buli limu lyakyo ate lodge zimaze osasula omusolo gwazo rental zimaze okusasula rental tax then ne wano nensasula ne baddamu ne basasula property rate they must be on one land no it doesn't matter okay ettaka lisasula omusolo nga sina kyenkolerako nedda nti ettaka lyange liri wali Matugga nga sina kyenkolerako nedda lisasula ntunda osasula otunda era kuzootunze kwosasula musolo kyomulala gusasula kati omusolo omulala twogedde ku VAT twayogedde ku import duty so ketudde ku bantu ba bulijjo buli bwogenda ku mobile money wano n'oweereza okuzijjayo bajjako 0.5% eyo gyebayita mobile money tax naye nga musolo eba under excise duty naye kati bannayuganda tugimanyi nga mobile money tax but it's a type of excise duty it's under excise duty ojjukira nti luli akavuyo bwe kajja basooka ne baleeta omusolo nga ateekayo najjayo mwenna naye kati baguleka bali kukola ki kujjayo era omusolo ogulifisimira ku ogwo bwogenda ku bank account yo nojjako ssente bakuweereza aka message charged 4,000 ka exercise duty era kekamu almost nekali ka mobile money tax kuzojjeeyo bajjako 0.5% kati lwakuba ssente zo ntono abamu tebazirealizinga naye nga omusolo ogwo kati ezo zigenda mu my telecom service provider yo neziwaayo yes neziwaayo kinganga neziza banka bwojjayo balina akasente ke bakuggyako ako emini bwofuna
sente so URA ebigoloberera every transaction mu bitongole ebyo. Wow. Egenda nekola audit nekola ki mu bitongole ebyo nebanga esobola okukola ki nebanga okubabiringa ate nga tebana babiringa bwe tugambye mu abalina okwekola ki okweroopa. Wali omulala so eri ye VAT yo VAT omusolo ogwo gutuyita consumption tax nti ogulya gwasemba gugwira kugwe end user nkubanga kati kankuwa example bogenda mu roofings n'ogula emitayimbwa roofings sente zogisasudde kuliko omusolo kitegeeza osasudde omusolo yo tegundaga yebe ekimanyi okugereka price yayo olabako akantu VAT inclusive. Kati gwe nawe weddamu okutunda emitayimbwa egyo oli naye agenda okusasula ajja kusasulirako omusolo ogwo. Kitegeeza gwali makati awo omusolo ogwo tegugwa affectinze okujjako wegugwa affectingiramu nti wali oyinza waguze cheaper so wasasudde omusolo oguli cheaper kati najja kusasula oguli moa n'ofunamu ate ogwo olina oguwa URA toyina kulya omusolo si gwe kulya gwa gavumenti naye kati ono asemba ye atalina gyagenda kutunda yaba asasudde omusolo ogwo. Kati kubogera mu roofings n'ojjayo omutayimbwa n'oguzimbisa kitegeeza VAT gwakoze eki gwamusasudde. Bwogera mu restaurant n'ogula emmere kati era bwogenda mu restaurant ezimu zino ez'abayindi olaba ku biiru nga bataddeko $3 n'emmere ya $3 nga tekuli musolo. Biiru bwejjo ogenda okulaba nga bataddeko ate tegiri $3 giri $40 wansi awo bataddeko agambo VAT nga muwa bbeeyi nga munene 18% kaba ebikitundu 18 ku 100 si mutono si mutono era countries ezimu olaba ziri kati nga Kenya I think eri ku 16 mungiko nefe wane kisinza okutuleetera obuzibu okuba nti abantu batono abasasula omusolo. Kati ebisale byaffe olaba tubigezaamu bikyali wagguluko era solution eriwo okuba nti abantu abasinga bakola ki basasula omusolo naye nga tulinganga ebitundu 20 ku 100 ebisasula omusolo ekinana bisasula guno oguli indirect so niwesanga nti ate nga baganyulwa mu services naye ate nga ebyo nabivuddewo kwagala butayagala gavumenti erina okusasula ki gavumenti erina okusasula emisaala ate sente ezo ziva mu ki mu misolo. So kati waliwo omusolo omulala gwe bayita withholding tax nti bwogenda kaŋŋambe nga bakuyise Farida singa leero ekitongole URA ekuyita negamba Farida twagala oyigirize abantu Oluganda oba ebitontome tugenda kusasula $1,010,000 no signing bwe butuka okusasula jukira toli mukozi waabwe bampa 8 bajjako 6%. Tebajja kubanga odirinze n'omuntu ekisookera ddala gwe tuyita designated agent tuyina list URA gyefulumya ngegamba mwe buli omu ali ku list eno kasita okolagana n'omuntu yenna bw'oba omusasula jjako 6 ebitundu 6 buli ku 100 list eyo weeri naye gwe boolina okumanya abaliko abatasubwako ebitongole bya gavumenti byonna kwebiri. Bw'ovudde ku ebyo kampani ennene ezisinga zino zi NTV kweziri kati bw'aba kusasula nga bw'ajjako omukozi naawe akujjako 6% ate nga toli mukozi we naye gwe nga consultant akujjako 6%. Kati 6% eyo bakiteekawo ekyo ekintu ate tekiri wano mu Uganda wokka kiri wonna bakiteekawo nga bamanyi abantu batera okudduka ne batasasula. Kati bw'otasasule waakiri already bo 6% bakoze eki bagifunye naye nga singa obanga oli mugoberezi w'amateeka kasita bakujjako 6% oyo muto olina omusaba risiiti eraga
nti yakugyeko 6%. Kati gwe omwaka bwe guggwako ng'osasula emisolo gyo bw'obanga olina okusasula emitwalo 5 mu misolo osooka n'ogamba yindako nga sinnaba kubasasula oli omusajja wammwe owa Bank of Uganda nagenda nekolayo emirimu nanzijjako zino 5 jjako ezo nagenda nekola kino nekino nabo ne banjako guno omusolo kalisiiti kakano ezisigalawo zosasula oba okitegedde Farida? Kitegedde. Nti ka 6% eyo eri part of your income tax that you're supposed to kyolina okusasula ng'omwaka gukoze eki guweddeko. Kati nga tonnaba kusasula osooka n'ojja abadde bakutemako ssente ezo n'osooka n'oziteekako then ezisigalawo gwe musolo gwolina okukola ki okusasula. Ate bwe mba nga ebyo mbikola kati nga nze for example nga nze gwe baharinze okugenda okusomesa olulimi Oluganda for example nina wano ze nsasula pay as you earn era nga n'ekyo bakinzigizaako ssente ate bajjako bali abahayarinze nedda bajja kuzijjako kati bino bya pay as you earn ze zino zofunidde wano kuki ku NTV nga omukozi ziri bazikujjako obogezerera naye oba ofuuse mukozi consult naye ow'engeri endala gwe tuyita consultant naye singa okola wano ng'omukozi naye nga bwe ziwera ssaawa 8 ofuluma wano n'ogenda Makerere n'okola ewalala ng'oli era mukozi eyo era n'eri nayo bajja kujjako pay as you earn tebajja ate kujjako 6%. Tufudde bakujjako the 30%. Naye bw'obanga wano oli mukozi eri oli consultant eri gy'oli consultant bajja kujjako ka 6%. Naye ka 6% ako singa weesanga nti omwaka guweddeko byonna by'okoze emisolo gyonna gisasuliddwa olina obbasaba ka 6% ako bakakuddize. Kati n'abantu abaki batemanyi Farida emmotoka bw'oba oleeta ekintu ng'emmotoka mu ggwanga lino ku kali ka customs ke tugambye waliwo omusolo kw'egyo gy'osasula awo ogumu gwe ka 6% ako nako emmotoka ku musolo gw'osasula kwako ka 6%. Withholding muholding ki income tax income eyani motoka etandise okuleeta ssente income mugijja kwani ku misolo gyo gyonna gy'onoosasula ng'omaze okukola bizinensi oba okitegedde ne bwetabaga si yakutunda mmotoka gwe nga gwe bakuggyeko 6%. Kati bw'oba olinayo emisolo gyonna gy'olina okusasula ejja income tax ku bizinensi yo gy'okoze nga teginaba kusasula ng'omwaka guggwako osooka n'oggyako ka 6 ako naye ku mmotoka tosobola kajjako ku mmotoka naye actually ku mmotoka okajjako nako sorry osobola okajjako naye bw'oba kati nga gwe Farida bw'oli wano tolina bizinensi ndala yonna ojja wano ku makya n'okola ne bakuggyako ssente zo omwaka bwe guggwako olina ogenda n'obagamba bannange bwe nali ndeeta emmotoka bajjako ka 6% kange kano mukampe naye abantu tebakimanyi ate twagala kwereega na mukulu twabaleka naye ng'oli waki oli wa ddembe kugenda tulina ne ssente zaffe zetuteeka yo mu kooti nga 30% ebyo bibond biki bazijjayo tebazituddiza mu kooti naye kati ssente zoteeka mu kooti teguba musolo ezo ziba fees na biki ebyo bya bondi ebyo naye nga idea libandibadde bakuddiza bondi gundi kasitako kesegwa naye abantu batya kwereega ne bazirekayo ne bagamba nti omusajja ate kati ngendeyo bayinza okunkwatira ekirala naye nga ssente ng'ezo so basically abantu kye balina okumanya nti nga sinaba kuyingira bizinensi yonna nga sinaba kuzimba rentals musolo ki ogulina okusasula gwe naasasula kubanga abantu abamu agenda kati waliwo omuvubuka bambi gwe nali njogera naye yali lake ng'akola buno bubaasa kati ng'abusaplayinga abutwala mu ddwaliro erya gavumenti bamuwadde ka contract omusajja bamaze omusasula bagamba bannange tulina obuzibu nti kiki ankubira nti waaye sooka ojja ebintu bino zesibitegeera banziibye biki nga bate bakubye eki ogenda okulaba payment bagijjeeko 6%.
kati omuntu agamba nkole nti bano banzibya goba gange ennyini ge batutte zino nga bwe ziri ze natekola ki nze nafunako nti n'abamanja bangi nze mbadde manyi ngenda kufuna miliyoni bampadde 8 kuliko manerenda kuliko ki nze manerenda nzise naye ensobi gye yakola yabadde afuna omuntu kwe yeebuuzaako nti bannange sente zino bwe mpaayo banazimpa zonna nga bwe ziri mu contract oba kuliko ezigenda okuvaako nti bwe nzimba obuyumba sente nga bwe nzijeeyo zange zonna oba ate abamu kye tukola lwakuba tuba tetusasula misolo ogamba okiviirako ddala naye oyinza okuba nga obadde omaliza emyaka 3 nga tusasulanko omusolo URA bwenejja ne ziri ejja zikubanja ate eteekemu ne interest kale akadde kagenda katubuzebuze ku bibuuzo mangu. What I'd like to know about newly opening small size companies. What's the grace period for taxes that URA gives them, and what happens when the MD who hasn't started earning from the company filed for taxes? Kati tubudde mu Luzungu mu Luganda. Mu Luganda n'abadde baganyulwe. Okay. Kati mu tax tetulina kye tuyita grace period. Wotandikiddewo. Wotandikira mu mwaka ogwo. Wotandikira okusasula. Bw'obanga okoze ssente, bw'oba tukoze ssente, obagamba nti zikoze eki? Business buli mwaka tekoze. Tukyetereza. MD nga naawe okola nga tofuna musaala. Mulina okufayiringa kye bayita pay return mulage nti munange tetusasudde mukozi yenna. Tosirika busirisi wanga bw'osirika eyeba penalty. Mu filing return ne mulaga nti tetwasasula muntu yenna n'olwekyo tetulina musolo gwa peyi gwa kusasula bukina okuba. Okay. So muntu mba n'omwezi gw'otasasudde bakozi tolina kusasula ki pay as you earn. Omusasula ng'omaze okusasula ki lw'osasudde abakozi lw'osasula pay as you earn. Tosagamba nti kati kansasuleyo ka pay as you earn naye abakozi mbasasule next month. Nedda lw'obasasudde lw'osasula pay as you earn. Okay. Bade twogeddeko bintu nga license. License za business. Ezo zo zigenda wani. Local government? Kisinzira license yaki. Naye kati tulinayo kati nga zino business license ezo ziba ku local government. Naye government erina akantu keekoze. Sente ezisinga kati ebeeyagala nezagendaga ku local government ebeeyagala zisooke zikole ki zigende ku URA ziryoke ziddeyo. Mwe mulira ebintu nga local service tax simanyi oba ogiwulira. Nti local service tax eyeba ya muntu omukozi erina genda ku local government ku municipality era edda gye twazisasulanga naye bwe zagendanga zabanga nzibu za ku accountingira kale government yakirabamu obuzibu awo kati ezo nazo wadde zijja kumala ziddeyo eri osooka ziteeka ku URA mu banka bo ne bafuna engeri gye bazizaayo. So kati ebintu ebisinga ne licenses ezo ziri under ministries biki ezisinga tuzisasula through the URA then ne zituuka. Agereka license edduuka eri mugizisasula. License obudde obusinga either bazigerekera mu mateeka oba oluusi weesanga nti etteeka liwa minisita oba ekitongole ekikwatibwako okugigereka kubanga licenses za mirundi mingi. So ezimu already engereke mu mateeka, ezimu weesanga nti etteeka liwa minisita obuvunaanyizibwa obw'okugereka license eyo. Ezimu licenses etteeka liwa local government. Okay. Why do they tax bonuses? So when we talk bonus, mumujjako essolo eddene bweriti. Lwaki? Kubanga kati era bonus eyo eri taxed olw'ensonga nti singa bonus eba teri taxed nze nange omusaala gwange nyinza oguyita erinnya lye bayita bonus. Nga buli mwezi nze ngamba ffe tetufuna musaala nfuna bonus miliyoni zange 10 kiba kitegeeza gavumenti erifuna ssente si kyekyo. Kubanga kati gwe nakagamba okozesa ka bonus omulala ayinza okukozesa n'akagambo akalala akalungi ennyo
okusinga kaawo kati singa gavumenti egamba nti bonus teziri tax buli muntu ajja giyita bonus omusolo ajja giyita bonus oba nja kusasulanga ssente ntono ezisigadde nzigabe nga bonus. Okay, how does the Ugandan how does kangende kono wa diaspora my question is about people in diaspora. If I buy my car and I'm returning home for good, what are the procedures and tax? URA. Aha. Kati abo mu luzungu oba muteeka tubayita returning resident. Bw'obanga obadde America oba obadde Bulaaya ng'okomawo kasita obanga emmotoka eyo obadde nayo okumala ebbanga ly'omwaka gumu munsi gy'oli ng'okomawo tojja kusasula musolo era emmotoka ezo bw'oziraba ku luguudo ojja kuziraba nga zirina red number plate bazibaweera wano red number plate oba baba nazeeri bazikuweera wano nga bagiregisteringa tesasula musolo as long as bali nayo 1 year and above. Yes. Naye togula motoka leero myezi 2 n'obanga okomawo bajja gitemako omusolo. Okay. Ate asasula zi shipping azokka. Zi shipping naye wano bw'atuuka tajja kusasula musolo. Okay. Wali alaga ebipapula bye ebiraga nti motoka badde nayo okumala omwaka mulamba. Okay. N'ogenda waggulu. Okay. Yes. Bw'abanga guli bilo asasula sente oli importing ze motoka za asasula. Aha. All right. So eby'omusolo tebiggwa kadde katuweddeko, we still had a lot of questions. Naye maybe tujja kuza Mukulu Mutumba ayongere tutangaaza because we need this information twewala okukayananga n'abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. I think that's it for today. We'll see you again tomorrow nga tuggalawo week mbalina Masaka mbajjukiza 17 September tugenda kubeera wali ku Lugogo Cricket Over then tugende waffe Masaka nga 24 September. See you then. Bye bye.